Ebbaluwa eno erimu abantu babiri abafaanaganya ensonga twagambye nti Saara ne byonna ebinaddirira kabikole ku bombi banjawulo ebibaawula bitono naye nga si beebamu kyengamba naye nga waliwo bibagatta mu bbaluwa eno. Saara eneesabibwa ejja kubanga egenda ku bombi naye ntandise bwe nti njagala kutwala mukisa guno okwebaza Katonda eyampa ekifaananyi ekyenjawulo kyenina eky'obulungi. Batono abasobola okuvaayo ne boogera oba ne beebaza nga basiima Katonda, naye nze nvuddeyo nga nkyogera nti neebaza Katonda olw'okumpa obulungi, olw'okumpa okulabika obulungi. Si bangi abayinza okuvaayo batyo. Okuva mu buto bwange ndi mukyala mulungi mu byonna, era ensonga lwaki nvuddeyo okwebaza Katonda eyampa ekifaananyi ekyo, era njagala okwetonda bwe sikikozesezza bulungi. Njagala okwetonda. Okuva mu buto agamba nti ekifaananyi kino eky'obulungi kyantawaanya. Oba twakasoma ebbaluwa mmeka nga zitandika n'embeera eyo bw'etyo, ng'oli obulungi bwe bwamutawaanya, noono bw'atyo bw'atandise ekifaananyi eky'obulungi okuva mu buto kyantawaanya. Era navaako ne mu ssomero, navaako mu ssomero naye nga waliwo ebimpaga. Ekyomukizo omulungi nti waaliwo abaali banvunaanyizibwako abanteekako amaanyi nensobola okuddayo nensoma, era kyennenyumiriza kubanga nasobola ate okubaako wentuuka, so nga ate nali mpandukidde nnyo wansi eri nga gye nali ndabika nga alalukidde. Banteekakokko ku maanyi era nensobola okuba nga mpazaawazaako kusoma. Ekimu ku bintu ebyantawaanya ennyo nga bwe ngambye ekyakulembera bwali bulungi nti abantu bangi abalabikanga gye ndi nga baneetaaga ekitonde ekisajja, nga banjagala, nga banneegomba, nga banneegwanyiza. Kaakati okuviira ddala mu buto sijja kulimba, njagala kwogera mazima nti ebyabalenzi oba ebyabasajja nabitandika nkyali muto, nali nkyalina mu primary ebyo gye nabitandikira. Naye mu primary eyo waliyo omusomesa oyo teyeeyisa bulungi, kubanga yanyambangako okusoma kwange ate nga nange alina byayagala nkole. Musomesa oyo era nzijukira ng'emirundi egisinga yayagala nnyo okunkwatirira, kyesijja kumuwaayiriza nti twabeerako naye alabika yatya, naye ng'okunkwatirira yankwatirira nnyo era nga okunnyambako ku byange nga nteekwa kuba nga mukkiriza okunkwatirira. Ekyo kyo yakikola nnyo nga mpita kale kaakati nalina obuzibu obulala, ndowooza oba nalina ekisa kingi. Bwe natandika okwagala abalenzi oba abasajja, buli omu nalina kyemwagalako. Olwa
abamu nga oli namwagala nga mulungi naye ng'alina kyemwagaddeko bwe yankwananga ne nzikiriza. Kati ate ne wabaawo era n'omulala era naye yankwananga naye ne nzikiriza nga nalina kyemwagaddeko. Kati nalina abantu ab'enjawulo naye nga buli omu nina kyemwagalako. Kale tezaalenga nnyo ssente nsimbi naye bankwasanga ekisa. Oli yagamba nti laba embuzi yandyatira obyogera oyo musozi oyo mbaata ye alina engeri gyagiramu ebintu bye wano n'omuwulira ddala ssebo nga alinga alina gwagambye naye sisobola kugamba bantu. Naye n'agambye nti yalina ekisa abasajja nga bamukwasa ekisa abalenzi nga bamukwasa ekisa ajja n'amugambako ng'ayogera bulungi kati yo nga amukwatiddwa ekisa ajja nga ayambadde bulungi nnyo ng'oyo amukwatiddwa ekisa ajja nga akoze eki asaze akaviiri kalungi nnyo oyo nga amukwatiddwa ekisa ajja nga ye ayina ku ssente. Yes, gye bali abalina ekisa ekifaanaganako bwe kityo nga nawe bwe weetunuulira omwana omuwala gwali awo kwegamba olina asukka mu omu naye nga buli omu olina byewamwagala ku gyali. Njagala kukulabula mu bbaluwa y'olunaku olwaleero. Ebizibu bingi ebikirimu naye weewala okufuna ekimu ku byo bingi naye ndowooza katusooke tumale okutambula n'ebbaluwa eno n'abiraba bizibu ki ebirimu ekyo. Kaakati obuzibu bwange bwabanga kukyawa nga n'olumu oli bw'abanga abadde tuyinako obutakkaanya oba ne muleka ate bwe tuddamu kulabagana kati ng'oluusi ate ekyokubanga mukyayira ddala nakyo nga kinkaluubiriza kati ne mba n'abantu abasukka mu era nalwanyako ku basajja. Natawanyizibwa mu secondary, natawanyizibwa ddala eyo yo lina omusomesa eyanyambirangako ddala ng'okulaba nga ebintu byange biyitamu ye twalinga tubeera naye. Kakati ono ate ye nali simwagala nti mwagala nga bwe nali njagala bali abalala. Kati ye nalinga mwagala kubeera nga nnyambako mu misomo gyange. Era subjects ze nasinganga okukola obulungi naye nga ye yannyambangako okusobola okubeera nga nziyita naye nga nsisinkana mu ngeri y'enjawulo. Musomesa abwe nabo gye bali balina engeri zaabwe ezo gye bali. Njagala kujjukiza abazadde abali eyo, njagala kubajjukiza nti gye bali abasomesa abaana bammwe tebalina we bakola, tebalina mbeera yonna nnungi gye bayitamu, naye yali akusomeseza omwana wo bulungi, ayinza n'okuba yali mukwano gwa mwana wo oba yali mukwano gwo, kwegamba bw'obaayo nga owulira ng'oli muzadde naye ng'olina omusomesa gwe wali wenyumirizaamu. Kino kyekiseera nno ekisinga okubeera ekirungi ennyo okuteekawo enkolagana, si kugulirira naye okuteekawo enkolagana ennungi. Obeeko ky'omuweereza ti munange musomesa embeera tukimanyi gye mulimu naye funako kwokwatayo abakikoze mwebale naye abatannaba kukikola nsaba mukirowoozeeko. Ajja kukwagalira omwana, ajja kufiirayo ku mwana, sigamba nti abalala ajja kubaleka naye ajja kulaba omuzadde afaayo. Kasuzutuke mukola luli nga mugenze ku vidiyo ezo ne mulaga nti mubaagala nnyo. Ndowooza wano webajja okusinga okubalabira okwagala okutali kwa lusuusuuto naye okwokufaayo kuliko twasomyeko mu lesoni yajjo n'eyaleero, kulabanga munno ali mu buzibu, ali mu mbeera ne wabaawo okubudaabudibwa okuyambibwako mu ngeri eyo b'endala. Webale nnyo omuzadde akiwulidde kubanga ojjukidde n'abasomesa abo
njogerako oyo muzadde nga tali bubi kubanga gye bali bambi ate nabo nga tebakyakola naye bw'obanga osobola okubaayo n'akawunga osobola okubaayo naki musomesa oyo mukubireko muweerezeyo ka mobile money mufeeko kaakati wamma tugenze munange agamba nti okuyita kwange era mu secondary oyo musomesa yanyamba nnyo saasobola kweyongerayo wala nnyo era olw'ebizibu ebiteebereka mu nsonga eyo ey'obulungi bwange. Kaakati bwe ntandika okubaako byenkolaakola nga nina bukoosi bwe nakolaakola yaawo ne nfunayo ku mulimu gwe nayagala era gwe nali nsabye omulimu nga balabikanga abagumpadde nga na interview ngiyise era nga ndabikanga agenda okutandika okukola essaawa yino ekiseera kyonna boosi yampita bwampita nayongera okwenyanjulira omulimu nga bwenja ogusobola abadde tanafuna muntu alabikanga nze ajja okusobola okubeera nga kwasaganya bulungi nnyo emirimu gyawo nampaana nabaako byambuuza ninayo bantu bange nga mbuuza omwami nemugamba ninayo gwe nsobera okuba naye nambuuza buvunaanyizibwa bwe byakola naki byonna nemubibuulira nebimu namulimba nga njagala amanye nti nina byenayogera nali manye nti bimukakasizza naye neewuunya omukulu ono yali alabikira ddala nga musajja mukulu yavaamu ekigambo n'agamba nti ayagala kubeerako n'enkolagana nange nga yakyama nga yaffe babiri kyankalubirizaamu naye olw'okwagala okufuna omulimu guno nakkiriza enkolagana gyangambye naye ate kyeyasinga okunkaluubiriza nangamba nti naye ayagala amala okukoona ye ntiisa akakase nti ddala enkolagana eneebaawo bwe kinaabanga ekyo kituukiridde kale ng'ekkerenda lyemaze okulimira bw'atyo bwe yabyogera awajja kula nti nja kukola omulimu nga tewali yadda nyeenya naye nandaga biraba bino ebipapula bino byonna bano bayitirivu bangi bonna baagala ogwo omulimu naye nasalawo kuguwa gwe naye tusooke tumale okukaanya kyalabikanga ekinkaluubiridde naye ate bwe natunulamu nga ndaba sisobola kufiirwa mulimu awo ebino bibitabula abasajja ebyabamu tuyinza kubayita bammeeme ennafu bantu no naye ebitabula ti waliwo abamu abeekumidde ku mirimu waliwo abagitandika naye nga balina ebyasooka okubaawo balina bye basooka okukola agamba nakkiriza era okukkiriza kwange yali tayagala tugenda mu lunaku lulala lwonna naye nga bwenzikiriza kwegamba ku lunaku olwo tugende tunyumyemu naye tunyumye simanyi embeera eno ng'emaze okubaawo n'omwami ono era nga ntegezezza nti ku Tuesday ngera kujja mulimu ate bwe naddayo nayisibwa bubi kwegamba nakitunulira nga ndaba tembeera gye ndimu eyo bannange nentunulira byonna ebyemabega nalabanga
kino oba si kyekyandibadde kirungi? Ekyamazima nayisibwa bubi, ekyo kyo nali sibeeranko nnyo mu mbeera eyo, obanga mbadde n'omuntu oba ne wabaawo kyonna kibaddewo, naye nalowooza nnyo era njukira nti nava ne ku buli nentuula wansi ku sembi nandika okutunula olugendo lwange lwonna nga ndaba wabaddewo embeera efaanaganako bwetyo kati nakino omulimu nagwo nguguze mu mbeera eno. Nenjukira ebigambo bya maama byeyogera mabegako eri era ku mbeera eno bwe yali agezaako okumbulirira ng'awulidde wali eri ebyaliwo neeri nga nkyali mu ssomero nga mbuulirira kubanga yamanyanga abalenzi abajjanga abaki. Nanjukira ebigambo bya maama byeyayogera nentulika nenkaaba. Mwannyinaze agamba ebigambo bino: embeera gye natandika nga yeessanyu gye saatwala nnyo ng'ekikulu, gye saalowoozaako nnyo nti ekisa kiyinza okunzaalira ebizibu oba okunfuukira ate embeera endala nina obuzibu bwenzize nga nsanga. Wali nakolawo naye saakolawo bbanga ddene, era embeera yavaawo nga boosi ono ayina engeri gy'ayagala egamba nkozeseemu, kyenalabanga nakyo kyali kiyiseewo. Nafunako awalala we nagenda okukola naye nawo era nasanga obuzibu. Ebyo byonna nga weebiri natuuka ekiseera ne mpulira nga njagala nfuna omuntu kati nga wange oba bwe kiba kisoboka ngende mu maka antwale. Natandika okuwulira nga neegomba okubeera nange omukyala obuvunaanyizibwa, omukyala omufumbo, era nga mpulira nga nkisobola. Kaakati olwo nga mbaddeko ne ku mikolo gya bannange mingi banjiranga kuwerekera ebyo bwe bityo. Kakati nga mpulira nange bitandise okuntama, njagala kubeera nga nange noonya. We natuukira ekiseera ekyagalira ddala okufuna omuntu wange, bannange kyewuunyisa nga kituufu kubanga bwondaba tosobola kukikkiriza nti ddala nsobola okubulwa omuntu asobola okunteeka mu maka ge okusinziira ku kikula kyange, embeera gyendimu, enfaanana gyenfaananamu, ndabika yange tosobola kukikkiriza. Nagenda okukitunuulira nga buli omu ayagala okujja gyendi, ayagala kunneeyambisa bweyambisa. Ogenda okulaba nga mulimba, ogenda okulaba nga ayina, ogenda okulaba nga byantama. Nagenda okulaba nga n'emirimu gifuuse ekirala, emirimu ginfuukidde ekizibu. Sisobola kunywera wendi, kwegamba olubeerawo n'abalala nga bakutya, kwegamba embeera yantabukako etya. Twagala kugitunuulira naye nakino kikulu okumanya. Natandika okufuna embeera z'okwekyawa nga ndaba buli kyenkola kiganye, buli kyenkwatako kiganye, emirimu gyonna giganye. Buli wengezaako okulaga oluusi bano tebaagala kukozesa, oluusi ne bakutya, naddala nga mulimu abakyala, ate abalala ogenda okugira. Kwegamba nentandika okusanga obuzibu mu byensimbi. Kinasigalira ng'abankwana weebali bangi, era nga bw'aba akukwanye
yasobola okukuwa bye weetaaga. Nembeera mu mbeera eyo ey'okukwanibwa n'okubeera nga mbeera n'abasajja okusobola okufuna kineetaaga oluvannyuma lw'okulemererwa. Ntuuse ekiseera nendaba nga byenkola byenswaza nga n'okukula nkuze, neetunuulidde nga ndabika nga lino obuzibu, nga nina obuzibu, tewali mbeera yonna gye nsobola kufuniramu ssente, n'ebyengezezzaako byonna byagaana nentuuka ekiseera ng'essente zokka nsobola kuzifuna nga zijje ku musajja ate ng'okuzimuggyako amala kubeera nange. Kati obwo obulamu butambuliddemu ebbanga, naye ntuuse ekiseera ne mpulira nga nkooye. Kirowoozebwa okubanga waliwo embeera eyankolwako oba ekyannondoola, naye tutuuse mu bantu ab'enjawulo nga nnoonya okuyambibwa, ne mu basawo ab'ekinnansi, ate nabo ne bandyako ensimbi, ate nabo ne baagala okuntuusa wala, ne mpulira nga obulamu bwekyaye. Mpulira nga sikyayagala kulya nsimbi nga ze zinyimirizaawo ng'omusajja alina kusooka kwegatta nange nga bwe kiri oba nga bwe kibadde. Bw'ondaba oyinza obutakkiriza bye njogera okusinziira ku nfaana yange, naye bwe bulamu bwe ntambuliddemu okumala ebbanga, bwe mpulira nga nkooye, nafuna okwebuulirira nga ndaba okubeera nga nyimiriddewo mu mbeera eyo ne bannanga abamu baategeera bye nkola era bampisaamu amaaso, bamanyi nti ono ye bw'atyo. Obuyambi bwokka bwe nnyinza okubujja kubanga maze ebbanga nga mpuliriza. Nasomako n'obutabo buno obwa Lwaki nze ne ndaba nga waliwo abantu abaali banfaanana naye nga kati baafuuka abantu balamu. Nsazeewo okuleka embeera eyo, njagala kunsabirako evviire ddala mu bulamu bwange neme kuddamu kubeera mu mbeera eyo. Nakutegeezezza nti ebbaluwa zino ziri bbiri ez'abaana bano abawala bafaanaganya bino, bali babiri. Omu naakamusinkana bbanga si ddene, naye ekyo kyalimu era kyasaba okuvaamu. Ye alina ekimu naye ekimulondoola muka taata we yamuloga ekyo, n'amulogerako omusajja bingi, naye ng'ebirala byonna biri bwe bityo, ye kyayagala naye kuva mu mbeera eyo. Kati abo nabo weebali. Nzize ku Prime Radio nga njagala kunsabira, ndi mweteefuteefu okukola kyonna ekinaŋŋambibwa kasa kibanga kinzijja mu mbeera eno gye mpulira nga sigenda kugiddamu. Byonna byengezezzaako biganye, naye nina okukkiriza nti Prime Radio tesobola kulemererwa okuyita mu ssaala. Nsobola okutereera, nsobola okubeera nga wendi, nange nsobola okubeera omukyalo mufumbo, mpulira nga nkisobola, naye buli kimu kyengezezzaako n'omusajja asobola okuntwala n'anteeka mu maka ge ddala abuze. Saba ba Prime Radio munsabireko. Nsaba kunsabira bannange, nkoye okutambulira mbeera nga bampita malaaya, okufuna ekyokulya ng'omusajja amala kwebaka. Ondaba tosobola nakikkiriza nti nina obuzibu, naye nga mbuyina kituufu, mbuyina kuba tutambuddeko ne mbasawo Abaganda n'ebyagaana. Nsaba abasumba bansabireko mwami Mawejje mpone nange mbeereka yeeyagaza eri bazadde bange, nze ntya n'okubeera ku mikolo gy'abannange. Mwami Mawejje bangeresa mu nsi n'engero ezigamba mbu abalungi tebafumba, naye nga si nze njagala.
gyali mukwano gwange zitowereddwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Njagala kusooka kuwaayo mukisa omuntu ali mu mbeera efaanaganako bw'etyo, oba oyo eyagirimu naye n'abanga yagivaamu, ne bw'onooba nga toyogedde mannya go kyekisinga n'obulungi. Njagala essimu ze ngenda okusoma kusooka kuwa mukisa oyo akyali mu bulamu buno, ali mu mbeera efaanaganako bw'etyo, oba eyaliko mu mbeera eno naye n'agivaamu. Yakola ki okugivaamu? Tuyinza okumanyaako. Kakati bw'obanga obadde ogenda okukuba essimu nga toli ku ekyo, gwe sooka njagala kufunayo bannange bano nga 2 3, n'oluvannyuma balamu n'akuba. Munnange oyo akyali mu mbeera eno ng'atawaanyizibwa, yeefaananyirizaako bw'etyo, oba eyagivaamu butya bwe yagivaamu. Hello? Wangi? Wangi? Naye bali okuwuliriza. Okay, embeera wagirimuko eyo nga gwoli musajja. Okay, wagivaamu otya? Okay, kale bambi mukwano, naye ekikulu nti wagivaamu. Kama twagala kumwebaza, oli mutuufu, olumu bikaluba naye bw'ofunanga yakaddu jjanga netunyumyamu mukwano. Prime. Hello? Kale mukwano naawe gyebali nnyamo. Wangi? Wangi? Obaddeko ng'owuliza program? Obadde ogamba ki mukwano? Oyagala kuwonyezebwa ki? Kale tugenda kusabirako ndowooza. Manyi Yesu ne yatugambye nti gyebali bambi ng'oli alina obuzibu bwe yeetaaga okubeera okumpi. Simanyi Yesu naye nawe yantadde yajjo, yabadde yajjo kulaga nti abantu booliraanye, abantu si bali bulungi, beetaaga oba ddoboozi lyo oba ngeri yonna esobola okukomyawo obulamu. Wulira abantu beeyokya, oli neyeete mu nnyumba n'omwana neyeyokya, kikwetaagisa okutunulatunula nolaba munnange ono tali bulungi. Kiki okwogera n'abantu kiina kikikola kinene nnyo, era nzikiriza nti Prime Radio eno erina kinene kyekoze ku bulamu bw'abantu. Kale